This is from Musibye muti abalungi abagalwa bampuliriza kansubire nti muli bulungi naje musinzira okubanga ate mujje kumirako mujje baleje mutusizako engalo hall nako olwalero hiranga nyongera okubaniriza wano kufifije the news akagwatana bakubanga o subscribing ku channel FM kwano gena maso beringa ate o subscribing twongera okunyumirwa nga nokuyiga bwe tuyiga olnako rider mawuli ngenda kubanga nga kutusakera nga bulijo hiranga omwereza wonsigala nze fifije the news anka olnako olwalero baganda bafa bakwatibina kuzo mwezi nga 2 December omwaka gwa 2020 mu bitundu bye kalangalanga bagezako kubanga bakuba campaign yes baleteddwako mu koti ey'Emakindye koti ey'amagye era bwe batyonga 17 Bateledwa Kukakalu era nga bagobereddwako amateeka amakakali okugezanga babakutidde obutasuka kibuga kya Kampala na Wakiso era nga baba bakukikola balina okusooka okufuna permission oba olukusa okuva mu bakulu obontegeera bulungi so nga ate 18 gwo ogudiziddwayo mu komera ekitalya kino nno kiwadde essanyu kuba oludda olw'essaidi eno kuba n'abatereddwa olw'ensonga nti amunanga abamu bagenze maaso kubanga ate bateebwa weewaawo mukadde ke kamwe era tekisanyusa okuba nti abalala bakoze ki badiziddwayo era nga wenjogeera bakyagendera ddala maaso kubanga bategeeza gavumenti eri mu buyinza nti ete abantu baabwe bonna bonna babaagala kubanga bateereddwa ate nga bongeddeko okutegeeza nti si be bokka waliwo abali mu makomera ag'enjawulo okugeza nga Luzira eyo Kirinya amakomera amalala agesuliridde ewalako n'ekibuga wabula ate omukulu amanyiddwa nga Honorable Zaake abaddewo nnyo ku ground era nga obubaka bwe bubadde bwe buti okera ddala tukyagenda mu maaso okukaka gavumenti ya kuno okulaba nga ete abantu baffe ti bonna tebannaba kuggwayo ate abantu baffe tebali kitalya yokka bali mu makomera mangi nnyo bali Luzira bali mu ggwanga buli kitundu kya ggwanga lyonna mujja kusonyiwa mu Katonda eddoboozi lyange si ddungi eggulo mukimanyi nataddewo embeera nga nina okuleekana mu kitente ekinene kijjuddemu abantu 10,000 nga nina okikola ng'omuntu kubanga nzimanyi omuntu obanga era kyokkiririzaamu ne wobeera omugoti okisigalangako n'obanga omulayi bonna bakuyita birala wadde abeesefisibaze ne bannumba wadde waliwo ababiridweteka nti nze yabalumbye naye nga nze navuddeyo kwogera ekyabadde kiki kituufu abeenayo babadde baleekaana ebyabwe neŋŋamba nange kandeekaane ebiki ebituufu kuba babadde baleekaana bikyamu neŋŋamba nze kandeekaane ebyo amaloboozi g'abannayuganda abangi tebaagala okuwulira nze byengerako kati mu mbeera eyo kyova olaba nti abamu babadde bagamba nti Zaake waddalu naye ate kyebayita ekyobulalu kyekisoboddwa okugjako ku baana baffe abamu nayo nno eba mesagi y'amaanyi era nga mmanyi nti wakiri nga tonnaba kunenya Zaake sooka weebuuze gweokoze eki kati awo nno n'abalala singa bakola bwe batyo osanga singa negatiddwako abantu abadde bawulira wakiri oba basatu bokka abaana bwetebandibadde bakutera naye abasiise basoze kumbuma toyo Zaake ali mu butaala we Zaake akola biki nze sajja mu byabufuzi nti nina sente nze nina sente zange najja nzirina sina byenkola nti njagala kummanya nandibadde nsasula sente nnyo ne bammanya naye kino najja okukikola nga nina obulumi ku mutima nze byempisemu nzaabimanyi byebampisizaamu byebankubye byebankoze byonna nzaabimanyi so mu mbeera eyo nze mmanyi ba freedom fighters bangi nnyo Mandela bamunenya abo bamusiba olw'okuba yavaayo n'ayogera ebituufu ng'abangere bajigiriza abaddugavu n'abyogera ne bagala ayogedde byakika kati bamusibye naye emyaka gyaggwako nga bamusibye n'avaayo nga ye muwanguzi naffe tugenda kugenda nga tuli bawanguzi abo bayita abagalo era ne mu mbeera etali ya bulijjo bw'okola ebintu bya bulijjo ng'embeera si ya bulijjo embeera webanga si ya bulijjo olina kukola ebyo ebitali bya bulijjo so embeera webanga eri nnomu kola ebiri nnomu embeera weba eri abunomu kola ebiri abunomu ne bw'ofa abaana n'abanawo n'abazzukulu balijjukira nti waliwo omusajja gwe bali bayita Zaake so mu mbeera eyo kyetwagala kiri kimu abaana baffe bateebwe baganda baffe bateebwe bavubuka bannaffe bateebwe all political prisoners to be freed ate
ekisinga obukulu okulabanga n'obuyinza bwaffe obw'Abannayuganda butuddizibwa lwa mpaka nga tuli kwegayirira nga tuli kufukamira wabula mu mateeka na mutima nalo era ebyo tugenderako era nga tukimanyi nti bwe tunaagaka gavumenti eno ejja kubawandula ejja kubanga ebajjayo eyagala tekola ki teyagala awo nno wentwalira omukisa guno okwebaza balooya baffe okwebaza abakulembeze baffe okwebaza pulezidenti waffe obutalekerera baana n'ababeerera mu buli kiseera balooya baffe ne bakeeranga abakulembeze baffe ne bakeeranga ne bavaayo ne bakola ogumanya okukola ki okukola kati awo yembeera eyo gyetulimu awo nno basibe ne banyabo mbeebaza nnyo tulemereko nange akasembayo nalekozaaka Free our people! 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 Bwatyo Honorable Zaake we yakikoze olunaku lw'eggulo nga bamaze okubanga ate balangira ebivudde mu kulonda mu kalulu ka bwa Speaker wa Parliament eya Uganda eye-11 abalala gye babadde bajaganyiza nga bagezaako okubanga boozayoza omukulu aliko essaawe namanyiddwa nga Jacob Olanya ye yabadde mu kwekalakaasa nga ategeeza nti free our people. Mu mawulire gaffe amalala mwana mulenzi abadde amanyiddwa nga Ssenyonga Muhammad era ng'ono wa kibiina kya NUP era nga yali supervisor mu biseera by'okulonda mu bitundu by'e Busiyeyo kigambibwa nti ono asuuliddwa olunaku olwaleero nga mufu era nga kigambibwa nti yatwalibwa ku lunaku lwali lwakuna yatwalibwa aba SFC wabula ate kibamaze enviri ku mutwe ab'ekika ab'enganda n'ab'emikwano okubasuulira olunaku olwaleero omulambo gwa mwana mulenzi ono kitalo nnyo nnyini ddala omubiri gwe guwumule mirembe moyo gwe Mungu agulamuze ekisa okuddako kusaidia mwana mulenzi amanyiddwa nga DJ Jacob Omutuuze ebyakalulu bye byonna nga byagenda twabiraba bulungi nnyo nnyini ddala era nga byalimu n'okumuwawaabira mu kooti nga bagamba nti akalulu yakabba oba waliwo ebitagenda bulungi era nga bangi twasigala mu bbanga nga twebuuza ani awangudde akalulu ka bunnamwaya chairman OC3 yes olunaku olwaleero omukulu ono agenze mu maaso okubanga ate alayira jjukira nti omukulu yali ataddemu omukono mu kintu kino yali Honorable Muhammad Segirinya yali tannabakubaako wakituusa n'akwatibwa n'atwalibwa mu kkomera olwali okuva mu kkomera yavaayo mulwadde nga addusibwa bweru kutwalibwa kujjanjabibwa tetwaddamu kubanga ate tuwulira ku nsonga za DJ Jacob Omutuuze wabula olunaku olwaleero agenze mu maaso okubanga ate alayira nga chairman OC3 Bunnamwaya Division. I, Mr. Jacob, swear in the name of Almighty God that I will faithfully bear true allegiance to the public of Uganda, that I will preserve, protect and defend the Constitution of Uganda, so help me Jah. Our power! Our power! Our power! Everywhere! DJ, chairman inga mazokuba ekirayiro kye era nga ataddeko no. Congratulations DJ Jacob Omutuuze okuddako mu ggwanga erya Mali ye abadde president waabwe yagambibwa okuba nti akwatiddwa aba SFC era bwe batuno babeera nga bamufulumya mu kibuga era nga takwatiddwa yekka kigambibwa nti ono atwaliddwa ne prime minister we nga munange biwala ttaka era nga tebakomyawo kigambibwa mbu White House mbagisazeeko dda bwe bati ne babeera nga bafulumya famire ye okubanga ate munange bagijja muki mu State House ey'eggwanga erya Mali embeera bwetyo bwefaananako eruyi eyo bamwekasukidde ebweru naye nga ebisingako awo tujja kwongera okubanga ate tubinnyonnyoka mu mawulire gaffe ge tunaaba tetuzizzaako awo mu maaso naye nga bwe bityo bwe biri sofa. Abakyala n'abaami aba Jokam Logistics and Tours International bakikukoledde anti bano bakutuusako emigugu gyo okuva mu ggwanga erya Turkey okutuukira ddala wano mu ggwanga erya Uganda oli musuubuzi odiringira mu ngoye z'abakyala z'abaami oba z'abaana omuli ensawo engatto abaya ne shaliya suuti saati t-shirts wamu n'enkofiira babikutuusako ku bbeeyi ensaamusaamu ate mu budde bakubire ku nnamba z'essimu +9053 597 368 oba +256 708 basange ku offices zaabwe ezisangibwa wali mu kibuga Kampala ku New Taxi Park Building room number 689 na Mirembe Road beba Jokam Logistics and Tours International okukuwonya abafere.
okuva mu line ey'ebyobufuzi biyite ebya politics ago gensobodde okuba nga ate nkuleeterayo mu ddakiika eno wabula nga nkusaba osigale nga weekumire ku Fifi the News Anchor ate nabakubanga osubscribing ogende mu maaso obeere nga ate osubscribinga nkyayongera okuba nga nkuweereza atakumira mpeera gira nkunkumira mubeere bulungi mbaagala nnyo mweraba.